Stecia Mayanja ku lunaku lwabadde lwa kutaano bwe bubanga serabidde oba olw'omukaaga yabadde n'emikolo gya muwala we. Emikolo gyatambudde bulungi, ne tumulaba mu video nga mukyala musanyufu nnyo nga ye mumulengera awo. Nazara yabadde musanyufu nnyo ng'omwana bakola ki? Ng'omwana bamutwala. Egyo gye gyabadde emikolo, omwana mulaye we yanyumye. Maama w'olunaku yoyo Stecia nga yejaga mu ddiiro ng'omwana we bamukola ki? Bamutwala. Kakati ffenna tujjukira Stecia nga tannagenda Canada, twamutwala Nakasero nga taasulewo ya tuli ku mimwa olwa pressure ye gye bategeeza nti si nnungi, wegira n'erinnya ne bitabuka. Kakati jjukira abalwala pressure batugamba nti oluusi n'okusanyuka ennyo kisobola okuleeta pressure. Ate oluusi okunyiiga ne weeraliikirira nakyo kisitula pressure. Kati owa pressure talina kusanyuka nnyo ate talina kunyiiga nnyo oba talina kunyiiga. Ewe nabitambulira ku ki? Ku ndwadde eno eya pressure. Kakati olw'okuba twabadde mu masanyu, embeera teyalemeseza Stecia kubanga ate lunaku lwabadde lwajjo ng'ebifaananyi bivaayo nga bamuddusiza mu ddwaliro e Nakasero. Awo nga Stecia Mayanja bamutuusa ku ddwaliro nga bamujja mu mmotoka nga bamutwala mu kasenge akali private. Era awo wennyini ffe mikwano gye ne tukubirawo amasimu bwe tutyo nga tutuuse ku ddwaliro tubuuza ate leero ki ekibadde. Omuntu gwe twalabye nga ali ku mikolo gy'omwana nga musanyufu ate akomekerera atya nga ali mu ddwaliro. So waatyo mu bifaananyi we yafaananye ne batutegeeza nti omuntu awo we twatukidde nga bwe gusinga okumuluma. Ebyo bigambo bya manager Lawrence awo nga tuli mu kwogeramuko. Ndowooza producer bugenda otuweera amaloboozi ensonga ezabere ng'ate azibuulira Abannayuganda. Then abava ku mukolo ssaawa nga 8 n'awulira nga tawulira bulungi ez'ekiro. Ntwagala omutwala mu ddwaliro n'agamba naye ndabika nkooye yinza okuba fatigue kangende neebakemu tulabe bwe n'abansuze. Kakati n'agenda neebaka then ku makya bankubira essimu ssaawa nga 4 nga ali bubi ezo ku makya. So ne nzija ne tumuteeka mu mmotoka ne tumutwala mu ddwaliro e Namugongo for first aid. Ne bamukolako ne bamudischarginga ku lw'omukaaga ssaawa nga 9. Then baadde buwera leero ku makya ssaawa nga 3 era ne bankubira nga ali bubi okumuleeta wano e Nakasero. Tuuse wano e Nakasero basawo ne bakola bulungi omulimu gwabwe ne bamugyako test zonna so tebana batubuulira kiki. Naye nga ssaawa zino ali admitted ali in private room. Kati bwenga abaddewo ng'atuukira ddala ku ddwaliro omanye ebifaananyi abantu bye bali mu kulaba bitiisa. Omuntu bamulaba bamutwala emisinde ekagaali. Mbeera ki gy'oyinza otubuulira gy'osembyeyo okulaba gy'alimu? Embeera nja kusaba abantu bamusabire naye ng'ate era bagume kubanga ali mu ddwaliro one of the best hospitals era abasawo bali mukola temanyi agenda kuba bulungi. Just nga bomanyi nti omuntu waba yakatuuka mu ddwaliro nga basawo tebanaba identifyinga bulungi wabaawo obunkenke byebifaananyi bye mulabye naye nga tebadde AI bibadde bya ddala. Naye kati ajja kubanga ateerera kubanga ali mu ddwaliro abasawo mbalaba bakola balaba nga bali active bulungi. Twasembayo okubeera mu ddwaliro lino lyennyini HAJJI nga atawaanyizibwa obulwadde wa pressure. Pressure ebadde ekyamusumbuwa. Era in fact okuva yava Canada atafunanga tubadde tufunanga mu mbeera bweti. Naye nga bomanyi omulwadde wa pressure bayinza okufa n'essanyu eringi limuleetera obuzibu n'okunakuwala kumuleetera obuzibu kati simanyi ba. Okay. Embeera wetyo wefaanana naye HAJJI amaintainiza akakaaya mu bulwadde ne mu bulamu. Akakaaya tekava ku ki? Ku mutwe. Omutwe aba agubisse naye nga embeera wetyo wefaanana. Omanyi tuli mu nsi nga buli kimu kisoboka, that's one. Ne tubeera mu nsi nga anyway ekyo kijja kuba kya lunaku lulala naye nga tusabira HAJJI Stecia Mayanja abeere nga ate atereera bulungi. Mbeera eddemu etambule tulabe ate engeri gy'atambuza obulamu mpola mpola. Ekyenjawulo Stecia kye yakoze lino lyonna essanyu yaliragidde mu nnyumba. Tubadde mu kiseera nga bamaama
abazaala abaana nga nabo bagenda ebweru mu kidaala we batuuzizza abako we bajjidde abazze okukima omukyala ne Nazaro osanga alina waafunye akatebe kaawo. Eyo ensonga tuze tugyogerako naddala ku batutumufu be tulina abazze bafuna emikolo gy'abaana baabwe. Naye Stecia essanyu lyakomyenga mu nnyumba, ndowooza kati kye kyabadde ekyenjawulo ku mikolo gye tusembeyo okuba nga tufuna eri baserebo baffe. Kale tubasabira birungi byerere nammwe abagole baffe wadde ebyazzeeko si bye mwali badde mwagala okuwulira mu kaseera kano. Kale nga tugenze wa King Saha olunaku olw'ejjo ng'asinziira mu bitundu by'enkumba ku King Sport yabadde n'olukuŋŋaana lw'abamawulire we yabadde ayogera ku kivulu kye kigenda okubeera Kololo. Tondeka Kololo gwe mudigido gwe yataddewo awo ng'amaze okuba nga ate atuuka ayina abantu be bamukkiririzaamu vibe ku vibe ne banyumirwa olunaku ate naye n'abeera ng'ayisaawo ebigambo nga we byafaananye. Of course yagenze otuuka mu press conference y'omulundi guno nga bingi byogerwa Bebe Kulu ng'aliwo ensonga ze nnyingi zitambula so nga ne Saha alina okubeera ng'ate azaanukula. Mu nkofiira ya black ye omwami Jumba Lubowa aligawesa yasalawo nti mu mbeera eno nga mukyala we taliiwo ali mu kujjanjabibwa kayingire music industry butereevu. We ngamba butereevu olwaleero omuyimbi wabeera n'ekivulu omusanga wali okubeera ku press conference no performinga gye bukeerera ogenda okulaba ng'alina ebbaala we yabadde ayimba oba ekivulu gye yabadde aperforminga. So byonna yabiteeka mu kifaananyi kimu nti talina waabeera mu nnyumba kiro nga mukyala we takola ki nga taliiwo. So yasalawo endongo egira ekwatirirako awo aleme ate kufuna mbeera ndala esobola kugamba nti katunuleko wabbali agambe nti kiri kitya oba kiba kitya mukyala we nga taliiwo ne ŋŋamba nti ono agira akikwatakwatamu. So yagamba nti endongo kekolewo mu kifaananyi ekyo aleme kubeera ng'ate ayonoona embeera. So y'omwami Jumba Lubowa aligawesa kakati nga tudde eri King Saha naye mutuweeko mu maloboozi ayogereko ate n'abawagizi ba batasobodde kubeera awo press conference. Tuli wano paka banyiri bana kababa senfuwa tukera kuchipanga nga tulaka tuconnectinga n'essaako yaffe y'ensi yonna we are connecting era omuvubuka yenna ali eyo ensi si nyangu naye weesabirangako ofunanga akadde mukama akuye omusabanga kumanya nakutegeera ffenna tuli mu nsi tulwana kumanya nakutegeera nzayogera naawe sinza ategeera ennyo ate sinza akategeera nnyo kati naye nga ntambulirako remote of believe and learn tulina kutubako ekifo kyetuyiga awo waliwo agenda okula smartphone ayinza gyopaletinga enkya naye nga yabadde agirwane nekikola ki tamanyi gikozesa mu nsi bwina kutuyiga bangi agenda kusenguka ewalala amakuba ayige amalize nga naye amanyiyo bangi ali agenda muwa sente abeko gyagula nga gyabeera era naye amalize nga amanyiyo bulina kutubako tezimu neyanziza ezo za tiketi obosasudde tegeeza tuli wano nga missioni Kololo era ndi wano nga nyongera okubebaza okumpagira ebbanga nezimpagidde banange mwebale nnyo mwebale ddala temujjawuloko nange ngezi okulaba nga omwaka kugenda gutuuka makkatira abagizi bange sinnabawaayo ki konsati neŋŋamba akwagala baakwagala kati ate bafaani baffe o ennyonta eyaabwe balumirawo oba wakaba wakayimba nga gamba nti kingi twongere akalala. So nzize nkwongera kubategeeza nti kubira owooluga tutambule n'abatwagala era nange nkikubiriza mwe bakyali bange bali mu nsi tambula nabatwagala okka ogenda kugonderwa ogenda kunyumirwa ali togenda talubirizibwa mu buli mbeera buli wozalawo kebe tikitoke mu mugirina gwe twala obudde nga olaba bakuvuma mukka n'emmere ejjakulema naye gwe twala obudde nga olaba boyagala ne bakuwaana ogenda kunyumira olunaku
era kuvuma agenda kubeyo basibye emitavu alowooza omulabo naye nga bwamazima noli kubakola ki ye King Saha tondeka ekololo ng'ate abagoberera music fena tumanyi nti tulina tondeka ekiwatule abadde yawummulamuko owa Big Size Bebe Cool kaakati ate abasaha wajja ne tondeka ekololo kaakati awo tukola ki awo bituli ye politics wa music tulowooza nti Saha okulowooza kutondeka ekololo mu siru ye aba ayina kyagezaako okusika sayidi eri oba nfuna bulungi kale era we twatuukidde mu mbeera eno nga omubaka ow'emukono municipality omukyala Betty Namboze nga agambye Saha erinnya lye lisigale nnyo mu luzungu King Saha alaba abaana ku mutimbagano ne wala batandise nnyo muyita kabaka Saha nti weridda mu Luganda erinnya lya kabaka ab'omuntu omu ero ly'eddoboozi ly'omubaka Betty Namboze tukyalinze okulaba Saha kikyaddamu ku nsonga eno King Saha nti kiryokke ne bakingi abalala bonna mu ndongo betuyina naye kabaka Saha awo aba akyusizza omudigido bw'omulamwa guba gukyuseemukko akati awo nawo ensonga ekyali mu ddiiro kale ngambata njagala nsaasire ku director wa Little Birds yafiiriddwa muganda we bambi nyongera okusaasira director Little Birds omwami Mulisa Ronald nkusaasira nnyo bambi olw'okuba nti wafiiriddwa muganda we Emmanuel Mugisha era yaziikiddwa ne staff yonna ya Little Birds Nasana Nsumbi mwena tubasaasira olw'okuba nti mwafiiriddwako mukwano gwammwe abadde abeerawo mu mikolo egy'enjawulo so mawulire si malungi bambi saidi eyo tusaba Katonda abagumye na mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo tubakwasa Mukama Katonda abeere nammwe nze lujja big producer Kisubi Jackson Tisambira Karim na buli omu ali awo okulaba nti ensonga z'abakedde zituuka ku Bannayuganda akuume paka nkya.